time we're sponsoring the university. Empaka zino zigenda kuyindira mu kibuga Napoli mu ggwanga lya Italy okuva ng'ennaku z'omwezi 3 okutuusa nga 13 omwezi guno. Uganda yakukiikirirwa Settembre 5 okuleya Makerere University, Kyambogo, Uganda Christian University, Bugema University nga kwotadde n'Endejje. Wakati mu kulaajanira abavugiriza okuvayo okuddukirira amatendekero gano, Nick yavuddeyo bukuukubira n'edduukirira ttiimu za Uganda n'obukadde bwa $4 busoba mu 4,700,000. Zigenda kubayamba kuyinsiwa ebyobulamu okubajjanjaba nga bafunye obuvune eby'entambula n'ebirala bingi nga Biofayolani akulira National Insurance Corporation bwannyonnyola wabula ng'ekyokuteekawo omutindo omulungi nakyo takibuusizza maaso kubanga babadduukidde n'enkata y'amaanyi. Anything happen to them in the field of play while they are out, we want them to be assured that one, whatever injuries they sustain, there is the best medical support. Olubakwasizza ettu lino, Vincent Kisinyi akulira University Sports Association namukakasanga bagenda okuleeta emidaali era n'akunga ne bannayuganda banna okuvaayo okuwagira kampuni eno kubanga nabo irinako engeri z'enjawulo zeebaddizaamu. Era ffe nga abatwala ekibiina ekifuga ebyemizannyo mu university twebaza nnyo ne ssekwebaza aba NIC olw'otukwatirako. Tweyama nti nno abaana bajja kuzannya era tusuubira okuleeta emidaali ate era tweyongera okweyama nga tukubiriza amatendekero aga waggulu nti bakolagane ne NIC. Ttiimu ya Uganda yakweta mu misinde okuwuga tenisi wamu ne kye bayise track and field events nga Vincent Kisinyi akulira ekibiina ekiddukanya emizannyo gya university bwannyonnyola. Ku mutindo gw'ensi yonna empaka zino mubaamu emizannyo mingi nnyo. Bw'oba otunuulidde emizannyo gya Olympics okigeraageranya na gino mulimu bingi nnyo, omupiira, okuba netball, okubaka. NIC eteeka mu byemizannyo ensimbi eziwerako nga muno mulimu Uganda Cranes wamu ne liigi y'abali wansi w'emyaka 17 y'okusamba omupiira ogw'okubaka n'empaka endala nnyingi. Era Joseline Uchanda okuva mu National Insurance Corporation agamba nti kino baba kyenyumirizaamu nnyo.